jabayita kati olunaku simanyidde naye nga Christmas tenaba kutuuka. Since the committee has resolved that police should invite the two artists to record their statements and find out the true meaning of what they meant in their songs. I'm going back to inform my colleagues what the resolution the resolution that has been passed here. We shall decide when to summon them for interviews and for statement recording, and I cannot confirm that it will be on such and such a date before I consult my other colleagues back at Kampala Metropolitan Police. But I can assure you we are going to summon them. Tulina decency. Okusokera ddala neebaza the film industry. Film industry, simanyi oba lwakuba Media Council weeri regulating bye bakola. They really portrayed a good picture when it comes to discipline about film industry. Thank you so much. Problem ekyali kuffe abayimbi. This is the end of the honeymoon. We are influencers, but we are busy influencing in the wrong way. Well, waliwo abakikola mu bulungi, naye ate waliwo abakikola mu bubi, ate nga tebaagala kumanya nga bali untouchables. Ensi bw'ebadde temanyi nti nno waliwo regulations era waliwo institutions ezitwala art weeri, the Uganda National Culture Center, ng'ogasseeko n'ebitongole ebirala byonna nga bw'okola ki bw'obiraba. Bwe twatunuulira mu resolutions zaffe tugoyinze into some economic punishments. Resolutions zaffe ziri bwe ziti. Esookera ddala nsooka okubategeeza nti abakulu be twawadde amabaluwa ne tubayita twogeremu ng'abantu banyoomye ekiwandiiko kino. Tosobola kutuuza wano bantu bonna n'olowooza nti gwe at least tekyazze bulungi. So osanga resolutions zandibadde zikakkana. But right now nsaba okwogera resolutions zetutuuseeko. Akakiiko kasazeewo to blacklist ba artists bano nga tuyita mu ba promoters ku bivulu, nga tuyita ku media publicizing that music. For example, ezo ennyimba zaabwe ezo sobola nziziyisa mu kamwa kubanga n'abaana ate ndi mukyala muzadde. So tusazeewo ng'akakiiko babeere black listed. Then resolution ey'okubiri, abayimbi abo bagenda kuyitibwa police bakole statement, bayitibwe Ministry of Ethics and Integrity bakole statement, bayitibwe ku Uganda Communications Commission bakole statement. Tuyinza okuba tubatwala bubi naye nga bali bategeeza ddala. Resolution eyokusatu, tukisudde nti industry yaffe yeetaagwa okujja awamu. Abamu bakola ebintu nga tebabimanyi. Twetaaga okuŋŋaanya abantu baffe tubabuulire ekirina okugenda mu maaso, the do's and the don'ts. So tumaliriza tusabye Uganda National Culture Center etegeke kye bayita stakeholders engagement essaawa yonna we tuyitira ba artists abakulembeze baabwe tusobole okwogerako gye bali. Resolution endala, Uganda Communications Commission egenda kubaaninga ennyimba ezo eziteereddwa mu italics bazi pulling down, okubeera nga tuzijjayo tusobole okutaasa ku balala, kubanga abazadde omuntu tubulabye wano mu video nga abantu bacomplaininga n'abazadde ne bagaba nemukola kibale. So we are doing the practice. Resolution endala, wano wabaddewo omukulembeze akiikirira Interreligious Council of Uganda
tusazeewo nti abakulembeze b'amadiini bonna mu festive season eno ku kye boogerako babuulirireko ku kye bayita culture, enjogera, okuwemula, okuzza empisa mu bantu ebeere theme when they are preaching. Twakizudde nti omuntu awemula eno ate Telecom company nesponsoringa show ye. Meeting eno esazeewo ba music promoters ne ba sponsors like Telecom companies bonna ba sponsors teba promoting oba teba sponsoringa bantu abakoze music awemula nembeera nga show egenda mu maaso n'ebifo byennyini okuhostinga such people. Kwegamba kiringa ekigamba nti oba simengedde nyizo kigambamu but ennyimba ezo zonna tuba tubatwalanga namwe muwagira obuseebu. So n'abateeka ssente mu bivulunga ebyo ne bategekera ddala munnange eno abazadde ne bakomplaininga eri omuliro ne bagukumamu n'abakozi abapromoters ne mutegeka ekintu ne mutulaga nti mukipromotinga kwegamba ebyo byonna komiti eno esazeewo balekeraawo munnambiro. Resolution endala eri very separate. Politicians, cultural leaders and the government should desist from inviting such artists. Tulabye ekigambo omwana mulenzi ng'atambula ali hosted by the government, actually top ayimba ne ku mikolo egya president emisana tuku kati bwe tuba twogera no ng'egya president yayimbayo tuba kuki. So eyo tusaba to pulling it down. The government should also look into that. Akakiiko kasazeewo ekyo kikome. Tuyina resolution endala poliisi tusaba poliisi teddamu ku clearinga shows eziriko abayimbi abali blacklisted. Tujja gendanga tu blacklistinga abantu nti leero ono kino kasita abeera blacklisted poliisi egenda kubeera updated nti abo promoter yenna aleeta show nga kuliko abantu abo tobeera tebakuwa permission kukola show. So yensonga lwaki tubadde ne United National Events Promoters Associations ku ekyo. Then tuyina resolution bwe tugendako mu kooti akakiiko kano kagenda tuukira Supreme Court and the Chief Judge okwogera ku Anti-Pornographic Act. Essaawa eno etennaba kubeera mu pipeline ekyali wabbali naye twagala tu advocating bagyongeremu ku maanyi kubanga erina weetukwatira ku bye tulina okukola. Then akakiiko kasazeewo ne Ministry of Education acting essaawa eno ogenda n'olabanga ku speech days zonna abaana nga bamayiminga nnyimba nezitasaanidde kola ki kumayiminga. Fe bwe twasomeranga nga batuwa theme nti muyimbe ku siriimu ne twogera ku siriimu buli kimu omwana agenda okuva ku ssomero ng'amanyi okukola ki ayina ebintu by'amanyi both politically and socially. Naye essaawa eno bamayiminga ziri ate zoolabira ddala zeesittaza n'okwesittaza. Resolution endala ey'amakulu ddala nga tetunnatunulira gavumenti, tetunnatunulira police, tetunnatunulira institutions. Abazadde mufeeyo nkuza gye mukuzaamu abaana. Omwana awaka alaba ki? Omwana awaka yeeyisa atya? Atambulira wa? Ayogera naani? Asiiba naani? Nga tetunnatunulira muntu yenna nti munnange mukoze ki omwana ayonoonese gwe yamuzaala. Tuyambe naawe otekeyo obuvunaanyizibwa. Eyo resolution nayo. Tulina resolution egamba nti tugenda kufuna enkolagana engagement. Yangiza sigenda kudambia TikTok. Yeah. Yeah, you say so. Yeah. Sigenda kuddamu ekyaffe olwaleero kana akakiiko bakayise leero oluyimba olumu kuzoogerwako ngoza lwafulumye guno mwezi ng'ogyeko olulala olwali lwafulumye mabega naye amateeka gakola oluvannyuma lw'okuba nga waliwo ekigateekawo essaawa abayimba soka babadde babuukingibwa nga era bali mu kukola nga tewannabeerawo nsonga kati bwaba nga olukiiko lusazeewo kati nti abantu abo balina okubeera ku question mark. I call upon all the promoters,
bagamba nti nno ekizibu kibagwiridde naye nga tekigwiridde bo kigwiridde n'abayimbi bennyini kumanya nti nno tugenda mu festivals resolution eno manyi nti egenda kuteekebwa mu nkola right from now tugenda kuba kati fe tugenda kukolagana na poliisi gye batusindise neewaza abapromota mwenna ababadde tebannaba kutandika kola bizinesi n'abantu aboogeddwako oba oliawo mugira mulindamu olw'obulungi bwa bizinesi yaffe artist akola omulimu gwe naawe okola gwonoteka musente kufuna kijja kuba kibi nnyo ng'otaddeyo sente era kugamba nti tajja kuyimba kubanga akyali mu abc so olw'ensonga eri nti olukiiko kye lusazeewo ku implementinga abantu abo okubeera blacklisted right from now so ndowooza nti ekizibu ekyo okujja nga wanaabaawo ekirala kinaaba kituusiddwamu but as now ekyo kye tugenda okuyimirirako. Resolution is zigenda kubeera implemented across all platforms. So when we say all media providers, all providers of content to the public should not publish this content. It applies to all. The regulated TVs and radios, people are doing online TVs, online radios, even individuals that are running social media accounts, we should desist from publishing this information. Because if you do, although you may not be licensed by UCC, under the law, it is an offense for you to publish prohibited content. And when you do, you commit a crime. When you look at laws like the Penal Code, laws like the Computer Misuse Act, there are many provisions in there where you can be held responsible for publishing content that is not acceptable within the laws of Uganda. So we call upon everybody. This helps everybody. No one benefits from obscenity. Let us look at this as a national cause, and we all use our platforms to tell our colleagues who are enjoying singing obscene songs to stop it. The big people we know in the music industry in this country were not very vulgar, but we still remember them. Paulo Cafero died many years ago. We still remember him. We still celebrate him. He never came out singing about all these vulgarities. So let us please tell them to do better. Use their tactics, their skills, their talents for good, not to kill our country.